Obutafaananako na mpaka za bugaali ezibadde zibawo wano mu ggwanga ku mulundi guno abavuzi b'eggaali mu ggwanga wamu ne kampuni y'ebyobulambuzi Amuka Tours and Safari bakuddiza ku bantu abatalina mwasirizi nga bayita mu muzannyo guno gw'eggaali. Okwewandiisa okwetaba mu mpaka zino ez'okubawo nga 2 omwezi guno omuvuzi asosola emitwalo 2 nga zino zigenda kuweebwa abaana bano abatalina mwasirizi. Bw'abadde ayogera ku Amuka Tours and Safari nkyaleero ku Mountain Zone wano mu Kampala akulira kampuni eno mukawa John Buster Kalungi agamba kibakakatako bo nga bannayuganda okuddiza ku bantu. Omuzannyo gw'obugaali gutunuulirwa nnyo mu nnaku zino enkulu nga independence bannabyabufuzi naye ffe leero twagadde tukuteeke ku level endala tetusobola okuyisaamu okukulaakulanya ebitundu n'okukuŋŋaanyizaako abantu okubaako bye tubawabula oba bye tubabuulira ate era ne bano ab'enjulo nabo kigenda kubayamba okuzuula ebitone ebipya bye babadde batamanyi. Omulamwa gw'empaka zino gugamba okuteeka emmere ku mmeeza y'abo abali mu bwetaavu oba Bike for Food. Mathias Lukwago akulira ekibiina kya Enduro Mountain Bike wano mu Uganda agamba enkolagana egunjiddwawo yakuyambako mu kutumbula ebyobulambuzi ko n'okutumbula ebitone. When it comes to tourism, era kati olawa gavumenti epromotinga tourism ti the company olwokuba nti ezaayo ku bantu giving back to the community tuli privilege okukola nayo kubanga that is our intention. Eggaali tugenda kuzituusa ku mutendera ogusingako odi. Of course ne president mwamulabe nga alonkinga ekyamaanyi eggaali kyesobola okukola, so tujja kuzimbira ku ideas ngeezo naffe twongere okupromotinga eggaali zino sobole okubanga abantu balaba nti eggaali si timwavu yavuga eggaali. Eggaali is business. Abavuzi betwogeddeko nabo mbadde n'antame gw'obugaali mu Uganda David Matovu agamba beetegese bulungi era ng'ono awera kuwangula. Nsooka okukubiriza abazannyi bonna gye muli ndoozi nga bwe mubirabyeko si byakubuulira bubuulizi nti gundi baataddewo ekirawo bwe kiti. Endiro mugimanyi kyeyogera kyetegeeza. Abavuzi bagenda kuvuga kilomita 2 era nga bakwetooloola ebyalo omuli Mpoma, Kalagi ne Kayunga mu disitulikiti y'e Mukono. Omwanguzi wakuweebwa $2 n'ekikopo owokubiri wakuweebwa $15 ate anaakwata ekyokusatu wakuweebwa $10 n'omudwalo gw'ekikomo. Okwewandiisa kwatandise dda ku Equatorial Parking Mall wano mu Kampala era nga kukomekerezebwa nga 15 omwezi guno. Olivia Nakate, WBS